Agala kwebaza abantu abatusabidde ku ssaala. Yes. Okubanga tutuuse ku kino kye tutuuseeko. Ssaala, ssaala, ssaala. Era we tuli tukyetaaga essaala. Yes. Tukyetaaga essaala nga tukkiriza Katonda nti essaala esumula buli ekisibye. Yeah. Twebaza abo abatuwadde ku ssente. Twebaza abatuwadde ku ssente zaabwe ate era nga bakyatuwa era bw'oba ompadde akakisa bw'onompa akakisa nja kubawa essimu zaffe mu ssaawa zombi. Musumba Kikole. Kale. Bw'obanga wayagala kutuweerezayo kuba kati tewakyaliwo obudde. Yes. Ate naawe oyinza okubulwa obudde obugamba ndi kanziruke Kanani ng'otujja kusisinkana Kololo ate osobola okuba nga oli wala naye ng'ogamba nja kubeera ku mikutu naye ng'oyagala kubanga obeera kitundu ku kuteekateeka olukuŋŋaana lwa Independence Night. So kozesa essimu zino ze ŋŋenda okugaba omukisa omuteesiteesi agumpadde 076 0 7 076 0 weerezaako ne bwe kiba kimu kya 10 ne bwe kiba kirabo kya bulijjo naye okusingira ddala bw'oba osobodde weereza akatono k'olina okukuŋŋaanya ku ssente eziteekateeka olukuŋŋaana luno. Bw'obanga okozesa Airtel weereza ku 0708 0 esembyayo 3 0708 0 esembyayo 3 0708 000003. Eya MTN eri 0760 77788. Bw'obanga ogenze ku ssimu ezo ne bagamba nti omuwendo gw'essalira abateeka okuwayo baweddeyo batuwa batono ng'okozesa gira emikutu egitaliiko nti baweddeyo. Omukutu ogusooka gwe gwa MTN Momo. MTN Momo onyiga *165*3#. Merchant code ya musonyiweko. MTN Momo onyiga *165*3#. Merchant code yaffe eri 644757. Merchant code yaffe eri 644757. Eyo bw'oyitayo teriiko gamba nti ate omuwendo gw'essalira oguwaayo gwaweddeyo. Era mu nkola y'emu osobola okukozesa Airtel Money. Airtel Money onyigayo *185*9#. *185*9#. Merchant code yaffe ku Airtel eri 1521955. Merchant code yaffe ku Airtel eri 1521955. Mwebale nnyo abatuwa contribution abazireeta e Kanani olw'okuna luno yegenda obeera na nkyawa esembyeyo ku Kanani this Thursday. Lwaliro lwakusatu enkya lwakuna n'olwekyo bw'obanga osobodde yita mulankyawe yesembyeyo ku Kanani olwaleero. Tugenda kwanointinga tuli mu mafuta twongera okutoola ekigambo ekitukakasa kiki kye bayita operation va muliro ate olwokutaano tujja keera Bukeezi kweyiwa Kololo. Mukama abampera omukisa abatusabira essaala n'abatuwa ku ssente ate tubasabira mutuuke bulungi mu nteekateeka zonna ze mulimu abavuba okumpi n'ewala. Abamu batuuse lwaleero abavudde ebweru babadde bagenze kubanona ku kisaawe Entebbe. Yes, waliwo abavudde ebweru ng'ekibaleese in particular Independence Night bamanyi amaanyi gaayo ne bye baafunamu era bweggwa balinyanyonyi ku Mande kuddayo. Yes, naye azza akakisa kompadde ak'okubanga ngaba emikutu omuntu asobola okuyita otuyambako.